Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo every Monday tubeera ne Eye on the Press naye omusajja ebintu byali bimutwala simanyi oba yali alina zaabu gwasima naye ngendo mukonako nga taliimu alina emirimu egy'enjawulo gy'abadde akwataganya so tumufunye lwaleero naye nga Eye on the Press yebeerawo ku buli Monday era wogiraba leero togamba nti ku Monday tokeera ddamu olabe wajja kubaawo ebinaabeddewo nambe soko obuze kuba abantu abana batuliza tubalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira omukulu Kalule bibala nkulamusizaako nnyo nnyini era nkwebaza emirimu gyonna yali awo London nkulamusizaako nnyo ne namusa ku brother wange bamuyita Rashid Kayinda Mukasa naye ali London awo nkulamusizaako nnyo ne mami wange Gertrude Nantongo Kawadwa e London awo nkulamusizaako nnyo ne basista bange mwenna balamusizaako nnyo bosi wange Bruno Francis Bazibu London awo nkulamusizaako nnyo era nkwebaza emirimu gy'okola abantu b'omu America abantu b'omu Europe buli omu gy'osinziira nkulamusizaako nnyo waliwo omukyala amuyita Aliet munaye nkutumiddeko nnyo era nkwebaza byonna byotuusaako engalo bosi Amin kutumiddeko nnyo wonna wooli era nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi bosi Dola ku ya 20 Saloon ekajansaawo ku kidde ebweya waliwo saloon 2 mbagita Lovis Beauty Parlor endala ya 20 Saloon zino ziri wamu ziri naaniganye bw'otuuka wonoga nawulidde ku the final channel nga balanga bajja kuwa ka discount ka percentage oba ka 20 oba kaki ne bajja kusalirako era bakole oba ogula akaviiri kononyeza mu kibuga no kabula ekajansiwe kali genda okagule kale nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash wali nnyo okubeera nga gwe alina obuzibu bw'amannyo mu mbeera yonna gye galimu nga tonnakuula linnyo lyo sooka ogezeeko Nana abangi abamukozeseza bagamba akolera ddala bulungi nnyo amannyo gaguba ebino bireeta musaayi oba ekisu ekibi mu kamwa Nana Herbal Mouthwash ajja kuba akimala musawo w'akamwa akakasibwa National Drug Authority era ng'atundibwa mu maduuka gonna supermarkets clinics wamu ne drug shops wano mu ggwanga kube ensamusaamu ate naawe ali emitala w'amayanja nga namba emu atumiddwe abantu b'e UK eyo n'Amerika wonna oli eyo genda omanyi we batunda ebintu by'Abannayuganda Nana yatuuka ojja kuba osobola okumufuna ajja asinikiza musomi wa Dduwa era gwe naawe alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo ajja kuba asobola okukusomera ku Dduwa. Eye on the Press tutunulira ensonga eziba zikoze amawulire. Omukulu Mpuuga yakola ekisinde kyafuuka ekibiina kati ye Democratic Front okuva mu DA tugenda kuba tutunulawo kiki ekigendererwa kya DF kati ebeera DF ebeera nalayo mwana yakagase n'agamba DA plus DF equals to ADF abajjonkezi wa internet babadde onegenda tunulamu ow'ekitiibwa kya Dachi kati ndowooza ebyokunenya nuupu kyetakoze byawedde ekyo si kirungi erimwe kirungi nnyo tulabe naye bwabeera akwataganyamu omukulu president w'eggwanga wamu ne mukyala we First Lady Janet Museveni baavaayo ne beetondera eggwanga ne beetondera Obuganda n'eggwanga okutwaliza wamu ekkololo okwetonda okwo buli omu yakufunye mu ngeri waliwo abagamba teyeetonze bya ddala waliwo abagamba okwetonda tebakusoma ku lupapula waliwo abagamba yeetonze naye nga alabika alina kyabaza interest ki eri emabega w'okwetonda ogenda kuba nawo otutunuulirawo kaawo namba emu tulabe okwetonda kwa President Yoweri Museveni wekuba kutuuse then ndowooza ne omukulu Andrew Mwenda yabadde ku show emu ku TV y'eggwanga nga babinkana ne Muwadanku Nnyingi. Andrew Mwenda akolanga ambassador ensonga za Uganda n'amawanga amalala azimala omukulu yabadde amubuuza oli mu capacity ki wavudde obuzibu so tugenda kuba tutunaawo then nga tutandika show twakolako show wano nga naawe otadde ku nninga Katikkiro akubuulire bakungu ki abanoopu abo abamugamba ndowooza yabakubuulidde yagambye namulabye omanyi Zanero ngenda babuulira government eno kyesinga okukola eyina abawaayiriza ate abawaayiriza nga beesabika ebitiibwa omanyi ngenda kubulya abantu b'emmenga abo balina ekintu ekyo bayina gaadi yaabwe kyekintu ekiyitibwa Buganda y'emmengo kakati boogezaako boogerako nga bakoze ensobi
nga bagamba nti alabye Namulondo mukamwa balina engeri gye babisosowazaamu alinnye ku Namulondo ayagala Namulondo agirengeza kakati yo wakola ensobi ng'omuntu bw'oba omugambako era bazze babikola n'Oweekitiibwa Mpuuga omuwulira bw'akola ensobi ye ng'omuntu bw'omugambako kyasooka okudduka ne balengeza Obwakabaka ne bavuma Oweekitiibwa Katikkiro akujja ku mulamu ogugwe n'akusonseka mu kirala ky'otagendamu okiwulira kakati Oweekitiibwa Katikkiro twamubuuza nti munnaaye otegedde abanupu bankubira kwali yagaa nti ne bankubira ne bantuukirira ne bankaka nnangirire bwe yagamba yali statement ye mu interview y'Amakona nga ye atagamba birala ndi mwabage ne banteeka ku nninga era ne bankaka nkole ki Munamolo yamubuuziza nti Ssebo Kyagulanyi yabadde akuzeemu n'agamba bya bulimba era baani abakaka era batusaaleero batubuulireko n'agamba Munamolo yabuuza Kyagulanyi yamubuuza bubi Munamolo yeti yategera statement yange nabirabanga ku mitimbagano ate yennyini tugamba nti ze tabeera ku mitimbagano nabiraba tabiraba yagamba ye ebintu ebinegativu nobiraba tabiraba ye tabeera ku ki ku mitimbagano ku ddakiika emu nti nabiraba ku mitimbagano temwabiraba eyo akatusaliremu ke yalaba nedda oba abagezi be bakatuweerezeeko nga waliwo abasaba Katikkiro langirira fe abanupu tugambye langirira ku mutimbagano mbu tekyali official naye nabiraba ku mitimbagano nagamba Oweekitiibwa Katikkiro ayinza okuba yali anyumyamu n'empuuga oba ne Sseggona ne bamukaka kuba ebiseera bwe baali bakulembeze mu NUP era akafaananya abaana bakajjayo ne bakateekateekako okwo okiwulya ebiseera bwe baali bakulembeze mu NUP naye obwo bwali bulimbo bw'enkukunala fe abantu abayivu bwe tutyo abamanya amateeka engeri gye gatambulamu kyogamba tumanyi Katikkiro yalina okulangirira NUP nti ewangudde tetumanya alina kulangirira fe twateeka byabakama ku nninga nga tumugamba byesomye bifu ate Katikkiro n'agamba ye twateeka ye mpozi Katikkiro yakolanga ne byabakama naye wekitabo ekyo bwali bulimbo bw'enkukunala ekyo kye ngamba abantu n'omuntu ali mu ofiisi ey'amaanyi asobya olaba n'abayita abakatonda basobyanga kyekigaana omuntu ali mu ofiisi ey'amaanyi oga nti yoyo talisobya n'omuntu ali mu ofiisi ey'amaanyi asobya ekitegeeza gwe kyagamba out of context we baafuna akantu ako gwe tokakkiriza ate n'ekyokubiri nsuubira omuntu okuleeta ekintu ng'ali mu kaliba eya Katikkiro okuleeta ekintu ekiri solid era n'akigambya ani nga kiri fomo n'akigambya ani kankuwa ekyokulabirako ekyangu nze nyina omuntu olumu abakomentinga ebintu nga biri negative kusa ku programu zitukoze naye ate sijjaayo kumufokasingako era tajeti yange teba kwoyomboka tataka nkole endala programu ngeri kuki kwoyo nze nyina n'omuntu ng'ayogedde ekintu gwe siteesaako ku programu eno bamanyi abamu nenkugamba nze simwogerako simwabudde lwaki yaani ayogedde kati nze nzito wakyo muddamu kakati nyinza okulaba nga ali leesi nze okuba nga nkola programu enamba ku bintu ebiruma eggwanga naye nga nziramu aliwa oyo kakati kati Oweekitiibwa Katikkiro nsuubira okuleeta ekintu kyaleeta nga kyogeddwa ku muntu avaako addiisi mu NUP si kibozi kya boda si kibozi kya boda kibozi kya mutimbagano kakati ali ku kibozi kya boda ate kyatugamba mwe yajja addiisi eddamu ekibiina ekiramba kibuuzo kiri nti woba oyogera ebintu nga biri fomo nti kiri kibiina kiba n'omwogezi n'abakulembeze mubira nti yali yeebuuza kiba kyafomingibwa ne kiba ne gundi ez'enjawulo ku bikitwala era bw'ogamba nti aba NUP oyina okubanga oyina ofiisi gy'osimbamu nti ono bw'ati yakolanga gundi eyangamba bw'ati si bawagizi naddala omuntu ayogera ekintu ekyo ng'ali mu kikula ekya Katikkiro tasuubira kuleeta kintu kyasiiga kibiina nti bano naye n'amaani aga nti byali biboozi bya boda
kuba eddoboozi lye likuba wala ate with authority wosiga ekibiina ekimu nti kyakusaba oba okyonoonye mu bibiina ebirala byonna naffe twebuuza kuvaayo n'ogamba ate abawagizi ate simanyi baali ababooda beebaliwa kubanga n'abawagizi abalimu olwa solidi kati nga nze siyinza kuvaayo neŋŋamba mu Katikkiro tuyambe otulangirire tekisoboka ekiwulira kakati beebaliwo abo kati kitegeeza zaali mboozi za booda Katikkiro yali mujjamu n'asibamu nawuli ababooda nga boogera abatakuwulira nambeewu yabiraba ku mutimbagano yali mujjamu n'asobola abaana babooda bebeerogotanye ebitakwatagana n'abiwulira nali abanupu basabye omukulu oli omusajjusinza abadde n'endowoozi yagamba bamuweyo akatambi k'omuwagizi omu taliiwo senga bakateekawo dda abaana baabwe kuba balina abasikawutinga intaneti yonna baali badde bakateekawo dda nti obalabye baabano naye twakamubuuza wadde akamu oba tuweeyo kabula era kyova olaba yagambye nti ate kyali official naye banyumyamu temwabiwuliraeyo banyumyamu baliwa betwawulira nze sibawulirangako obukosi kyali kipya nengamba omusajja atadde ekyama ekisirikire nga katisi kyeyasirikira ebbanga lyonna akikumidde emyaka 4 gigenze mu 5 akitadde ekiwulira naye twali tuli surprised n'abakulembeze n'omukulembeze neyebuuzaako kuba ali kakiiko ke n'abagamba banaye ani yakola ekibi kino netugamba oba bano takyawuliziganya nabo be bamusaba twagenza okulaba ebintu bya kiyaayi ba intaneti Katikkiro yamaze setuleti eyo baana anyway ayo the press tukyagenda mu maaso eyoyo ensonga ewedde katudde ku nsonga y'omukulu President w'eggwanga President Yoweri Museveni wamu ne Janet Kataha Museveni baavaayo ekkololo mu kusaba okwenjawulo okwayo kutegekeddwa yali Patience yali ani oyo Patience ndowooza ye mulokole pastor baavaayo ne basabira eggwanga mu ggwanga awo nyini ng'okusaba kukutte omutima ne beekuba mu mutima ne bagamba katwetondere eggwanga n'Obuganda ensobi ze tukoze ffefe nyini ng'abantu betukola nabo ne ba agenti baffe okwetonda okwo abantu bakulaba mu ngeri ya njawulo abamu bakulaba ne yagamba tabitegeeza abamu ne bagamba abitegeeza naye alina kyayagala okwetonda kwa president oyinza kwogerako okwetonda kwa president kwali kudaala lwaki oyogerawo ekyo era President Museveni omanyi wali osanzeeko omuntu ng'akozeko ensobi nga ku kyalo ekyalo olumu ne kigamba nti yali mwetondedde kati ng'ate w'amaanyi okusinga ekyalo kati ye n'asituka n'agamba kale nsonyiwa kasita nze nkwetondedde oba onsonyiwa otonsonyiwa gw'amanyi nze nkwetondedde n'atambula n'agenda muwulidde endowooza mwetondedde omuntu w'amaanyi okusinga ekyalo abakulu abo ekyalo ne bagamba wandeetondedde mwami gundi naye nga ne bachairman bamutya abamugamba okwetonda kati nasuka n'agamba mwetondedde ndowooza mukitegedde mwetondedde nsonyiwa kale nsonyiwa oba onsonyiwa tonsonyiwa nze babaddewo nga nkugamba kati n'atambula n'akola ki naye nga n'ekintu kyadde bamuvunaana nti mwami gundi ensobi ze zino zibamukoze era watutte fuuti ze 3 nga nazo tazikuddiza ekiwulira nga nazo azikoze ekitafu kiri nti mwami Museveni yalimba bannayuganda ebintu byalinga 2-3 ekisooka yabalimba okufuga kwagenda okufuga munayi mwami Museveni weyajja mu 86 yasaba emyaka gyali 3 oba 4 bijukira abamu batugamba ayitayagala nnyo byabukulembeze yasaba emyaka 3 ye musirikale addayo mu bbala era ng'agamba emyaka egyo ajja kuba malirize emyaka egyali 3 gyafuuka 10 nga tewali kulonda gyawera okuva mu 86 mpaka mu 96 webaasa okutegeka akalulu naye twagenda okutuuka bano abantu bonna be yali agazeetinze nabo bankwanga bakayiira baani nga tebakyaliwo bizibu byensi mu myaka 10 abamu ne bagenda ne lipooti ezakyankalana nga mwami Museveni gavumenti etuwandala ne Scotland Yard etuwandala
abantu ne batanyonyoka abaaliwo ebiseera ebyo kyekyali ekituufu naye ne babivaako ne tuteeka okulonda emyaka 10 ng'agenda kugiweza abantu batandise omukuba mu ttooki basemwogerere abaaliwo ebiseera ebyo ne bagamba nti atusaanidde tukole amateeka ag'ebyobufuzi mu 94 ne tulonda kye twayitanga Constitution Assembly CA mu 95 n'etuula nekola amateeka eggwanga agamu ke litambulira mu 96 ntuuka okulonda abantu abali mu CA batunulya mu 7 ne baleera ban'okwefuula kwe ne bamuteekako bbugwe ne bagamba omusajja ono yandyefuula 3 gyayitawo kati akutte 10 yandyefuula katuteekemu ebintu bino mu constitution ne bateekamu ekintu kitwayitanga age limit ne bateekamu nekyobayita term limit bisanja bibiri mu term limit nga bataddewo okugira president nti anafuganga emyaka 5 bwe gigwako ensi nemwongera emyaka 5 bwe gineggwako tajja kukkirizibwa kwesimbawo emyaka 10 mwamu 7 atambula okuva mu 1996 ng'alondeddwa ne baddamu ne bamulonda 2 gumu olwo term limit ye ebe emukutte mu mwaka gwa 2005 term limit yali ekwata omuntu omu mu ggwanga naawe nguzi bamemba ba parliament zaali milioni 5 by then ne bakyusa term limit mu 2005 tebakyusa gundi bakyusa system mwe twali tutambulira kati ate politics kakati mu 2005 bakyusamuko ku system naye ng'ekyali ekikulu mu kukyusa ekyali emabega okukyusa system baali bajjawo kituyita term limit waluli byalinga movement nga mwena mubeera wamu movement system bwe tutuuka mu 2005 ne bagamba tudde mu multi party system kati multi party balina bye bagamba nti etteeka eppya liba terikwata kadde kati ne bajjako kibayita term limit eyali aweddeko term limit mu Uganda namba ku bantu obukadde be twalina ebiseera ebyo pozi mu multi party temuli mu term limit okay nkutegedde kati mu twalina ebiseera ebyo mwalimu wa Museveni nga yafuze ebisanja bimeka ye term limit gwe yali kwata ye mu Uganda namba muntu omu era naawe nguzi by then zali milioni 5 zewaba MP mu 2005 ne bakyusa ekintu ekiri term limit ne bakijjawo okuba mu 2005 ne tutambula emyaka 10 n'egyo 17 akawaayira akala ne kamusanga akayitibwa age limit emyaka 75 tojja age limit nga kakwata omuntu ogu mu Uganda namba eyali aketanga kati mu Uganda osobola ovuga paka emyaka gyonna katona gya kwa yagala nayo giba 15 okay okitegeera mu Uganda namba kali kakwata omuntu ogu era mwami Museveni Duli sekandi ye yakajjako ku luno Kadaga n'akajjako ne bakuba abantu mu 2018 abayagala n'okutuka emigongo ne bitambula nakati byazaakola ng'okukyuseko tezijjako obuyinza bagambe nti bataddemu kkooti zaawa obaze ensobi obwo obulimba agamba nti kati mu nsonyiwe obwo obulimba yabulimba bannayuganda bonna at large bannayuganda bonna at large kakati obulimba bwe yalimba Buganda bwe buno ffe mu lutalo lwaleeta mwami Museveni kimanyiddwa bulungi ne Kabaka direct Ssaabasajja Empologoma yajja n'ayingira mu lutalo direct okunga abantu benti muwagira ono ekyo kyekisooka kimanyiddwa bulungi nti bajjajjaffe bakitaffe basengaffe baganda baffe be baafa mu lutalo lwaleeta mwami Museveni n'obuwangwa ne kifuuka ekyobulambuzi mu Bulemeezi Eruweero kitegeeza nti ffe tulina obulumi mu lutalo lwaleeta Museveni naye sooka olaba obuwanga gye bwagwa waliyo ki development kigyolabayo egamba nti mwami Museveni yalwanira wano era yenkulaakulana eno oba kiri directly nti tewabangayo ekitundu ekiwagire olutalo era kiri kulaakulana kati genda mu nguudo zino ng'ezinnakawuka n'ebirala byonna olabe Buganda kyeriko kati olabe ne Buganda engeri gye banyigiriza mu bintu ebyenjawulo nti mwami Museveni yalimba Abaganda kye baali basuubira okufuna tebaakifuna era yabadde alina okwetonda lwaki President wa Uganda yani President Museveni Vice we yani Jessica Alupo Ani Chief Justice
Winnie Dolo genda kubamyuka be basatu ani speaker parliament Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Omwogezi waayo y'ani? Ani akulira amagye? Omwogezi waayo y'ani? Ani akulira Mulago? Ani akulira Uganda Airline? Awo wonna tewali Muganda wonna wemmenye. Ani akulira CDF y'ani? Okitegeera? Awo wonna tewali Muganda wemmenye. Nanti oyogera mu kisanja kino kyokka kino. Naye mabegako wali bandikugambya ani vice nti Wandera Kazibwe oba ani vice ani ono omwami sekandi ani prime minister nti Nsibambi. Oba kyava ku nnonda ya mulundi guno. Kakati ne bwe yateekangawo sekandi. Ng'ateekawo sekandi atasobola kukola kintu kyonna. Ontegeda kyegamba. Nze konsani yange gye nnyina eri kyogamba wonna we nkumenyedde mu system mu bintu ebikola gavumenti ebisatu mu legislature mu judiciary ne mu executive genda kuba prime minister genda kuba myuka be fete tulina mbasoma na tuli balina banji era be bali be madde nkwaka example baze babaamu kakati olwaleero Mwai 7 Obuganda yengo Obuganda ya bulimba kuba twali tusubira okufuna gavumenti ey'ekintabuli ng'egasa buli region so si kufuna gavumenti nga sente za gavumenti omusala gugenda mu region yemu nti gavumenti webe ekozesa abantu emitwalo 15 kuliko abantu emitwalo 14 n'ekitundu ba region yemu kakati olwaleero Mwai 7 abanga alimbye Obuganda kuba siwe kyakola ki siwe kyasubira nti fe abafeero bakitaffe banyaffe si kye twasuubira ate n'ekyokubiri enengeza y'Obuganda n'abantu baatwala nga babulengeza kyova awo yabadde yeetonda yagambye n'abantu bange abampagira naye ate abamuwagira bakyalira ne maka gaabwe nga bamaze okunamira Obuganda n'agamba omusajja wange ennyo omanyi pulezidenti okujja mu maka go kitegeeza kitegeeza oba olina ebintu ebyamakulu by'omukolera gwawo obwa minisita n'avuma kabaka n'amulengeza n'atamugamba kekyo nadde nsubira obyetonda n'agenda ng'atabaala mukutu ku mukutu kyalo ku kyalo wavoola bw'avuma ekyo nali nsubira nakikola mulundi gumu pulezidenti agambye nti ono yawummuziddwa ku lw'okuyisa mu bakulembeze amaaso ontegedde kyegamba naye woolaba nga tababikoze bamwongera mayinja bagamba mayanja oyogedde so yabadde alina okwetonda kakati okwetonda kwa pulezidenti kwabadde kukiyimiriza sikwekuba mutima nti nze nowe nalabye ka video nalambye nakalabye ku mawulire wonna buli omu n'akwogerako n'ekitiibwa Nadduli namulabye akwogerako abasinga bakwogeddeko naye nze nalabye ekifaananyi ekipya niŋŋamba maybe President Museveni atandise okukkiriza nti munnaayo obudde bwebwo omukulembeze nange akkiriza obudde bwebwo atandika okwetonda ensobi zazaakola abakulembeze abeetonda mu mazima Moyi yeetonda yetondera bannakenya naye yeetonda mu mazima n'alizayininga n'okulizayininga ne balonda n'ateekawo n'okulonda okwebwenkanya n'ateekawo n'enkola egamba nti bafuge ebisanja bibiri bakole ki baveeko Nyerere yeetonda ku lw'Abatanzania ne yeetondera eggwanga naga siwaŋŋanguka siva wano sikola ki naye buli kye nayonona nakyonona ku lwa bulungi bwa Tanzania ne kye natereeza nakitereeza ku lwa bulungi bwaki bwa Tanzania nzikiriza okukuta entebe bafuge ebisanja bibiri era nga tewali bakisussa nsonyiyiwe eki eyo gundi bagimuwa immunity bagimuwa n'asigala nga yeetonze era Nyerere ne mu kufa kwe kati tusigala tugamba nti Nyerere yali mukulembeze mulungi nnyo eri Tanzania okitegeera yamukulembeze mulungi eri ki bano abalwana balina akantu ke bagamba nti ffe twalwana era nga bakulirizaako naye ate ffe twafiira Baganda baffe bajjajjaffe basenga ffe era ngenda kubuulira njagala ombuulire okumanya okwetonda Buganda yabadde kwetaagira ddala naye nga kuli kwa mazima ddala
omanya abaana basiba bulungi abe basinga okusiba ba Buganda wano operation zizo zonna zibaleeta zisemu iziiso ziwembule zaani zi flying squad VCCU RRU okimanyi zikola mu Buganda zinasanga ko musajja nangamba gugenda ku musajja wa flying squad bakyasinza okujujubya abantu bakiwona abasimba wana makanda obano we wali efujjo nasanga ko musajja nangamba nti ayembala flying squad yali mukola y'obulungi nomboza lwaki ndani ogenda kwata omwana ngakubira kojjawe ngate wa majate jeno nga mukola ki bamuleka kakati ebitongole bino babiforminga fenga tubitegeera bulungi naye nga bisimbiddwa mu Buganda kujojo ya bana ba Buganda ani ajjayo omutwe ani alaba amazima oyo mubake mutulugunye kalina kuzino wazewo n'essomero baga bagenda vayo nga izo biki olunyankole kakati mwa Museveni Buganda yagirimba Uganda yagirimba at large ne Buganda najikola ki najirimbiramu kubanga Buganda ali political marshal esimbaka ebyobufuzi n'ebyenkulakulana y'eggwanga nga Buganda wo malo gifuna olusobola okuyitawo n'okola ki n'ofuga ekyo kyali kikulu nnyo kati mwa Museveni apology ye etabaddemu nti ngenda kutentebe etabaddemu nti ngenda kuteekawo okulonda okw'obwenkanya kubanga apology ya mwa Museveni nabadde ngisoma nadde nsubira ogisoma ng'erimu bino wammanga we twalina okulonda mu Kenya okwalimu Odinga ne kubeeramu ne Kenyatta president omulamuzi yasala bamuyitanga Malaga n'agamba gwe Kenyatta wabbye obululu kaddibwemu oyo yali mulamuzi Malaga ye yasala naga kaddibwemu wakoze eki wabubbye naye Kenyatta gwe yasaliranga amaze n'ofuukako ekisanja ekimu ontegedde nga amaze n'ofuukako ekisanja kitya era yakaya n'agamba era kale tunalaba biki naye ng'omulamuzi yalina era n'awangula omulamuzi yalina powers ze olw'okuba Kenyatta si yali alonda omulamuzi omulamuzi nga parliament yemulonda kusinziira ku bisobozi bwe ontegeera era ng'asala ku lwa ggwanga mwa Museveni nabadde nsubira mu kwetonda kwe ng'agenda gamba nti bano abantu wammanga ebifo bino tubikyuse namu bakole ennongosereza edduke sipiidi nga bwe bagikola ku mmwanyi nga Chief Justice Sinza amulonda baleme sala ku lwakwagala kwange era nga Sinza alonda Chairman of the Commission nga mawanga amalawe gayiri ekiwulira era nga Sinza alonda Speaker wa Parliament kuba Speaker wa Parliament ennonda gye bamulonda bagaba emiguzi emisana ttuku ne balonda ku lw'okwagala kwa president era olumu ajja n'atuula naawo alabe sente ze wezaalaze era olumu baamala okuba kadaaga akalulu n'agamba tumukosezaako akodde twakusa mu buyeekera nga waali yennyini ng'omuntu kakati ebyo nandadde nsubira byetonda mu package eyabadde eno etonda entuufu nadde nsubira mwe Museveni okugamba nti banaye mu nsonyiwa balimba oba alina omukolo omunene nnyo gwasuubira okwetonderako nabadde nsubira mu nsonyiwa balimba naye nakyama ng'omuntu nga mwana Adamu amalala g'ensi gampaganyaza bwe ntyo nenfuna omulugube nenyagulula ensi eno nze أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo wadde ogamba okwetonda kati okwetonda kwe yali badde package erimu ntadde obuyinza ate nga sibutaddeko gwe njagala naye bannansi kanteketeke n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya bannansi balonda omuntu gwe bawulira gwe bakola ki gwe balinamu emirembe amagye ngazizza eri eggwanga
galekera okola on my interests gakole ku lw'eggwanga n'ebitongole ebirala ebya security nga poliisi n'ebirala byonna bizizza eriki njijeewo enkola y'okukola olw'okwagala kwange bannange mu nsonyiwe siwaŋŋanguka sigiwako bya bugagga byange newankwadde tuli mu kunyigirizibwa era nga tulaba abantu bano ebbanga lye bamazemu emyaka 4 ensi baginyunyuuse nnyo naye nange naali badde omu kwakuba kampeyini egamba nti Mwai Museveni asonyiibwe talina musango ekitegeeza ekikola kya pulezidenti okwetonda okkiriziganya nakyo nti kyetaagisa wabula si kujja buzino ogamba mu nsonyiwe oba mwagala batemwagala mulekeyo nedda teyagambye ekyo bwe kyabadde kiri lwakuba teyakyatudde bwe tosoma kiri mabega kati goyagala yeetonde naye agambe ensobi ezikoleddwa because buli muntu abeera n'obukulembeze akola mistakes kya butonde okukola ensobi agambe naye ensobi zino nzikoze we watondera oba otegedde we wasobeza era oba okkiriza mu mutima gwo nti oligirite kati ogamba kale neetonze kino ne kino ne kino bye byampabya biterezebwe eggwanga tugende mu maaso kati nga tekule kutereza bintu ebyo oba teweetonde nzima Museveni nadde nsuubira okugamba nti bannaye tuorganizinge n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya akalulu kabalibwe buli omu waawangula nga bwe kalina okubeera ensi eronda omuntu gweyagala naye immunity eno tugiteeke mu biwandiiko na mu constitution tuliyise etteeka mu nnaku 2 sikwatibwako temuzigyako kino temukola kino temukola kino ne famire yange mugisonyiwe ate mugirabirire paka munnange ne famire ya Mwami Museveni n'abazzukulu bonna twalisigadde tubawa ekitiibwa nga tugamba omusajja yali anaatera okuvaako wadde yatwala kata naye yakola ekyamagezi ekitegeeza gwe bw'osomawo oti mu public okwetonda kwa president kulindiriddwa era abantu bakuyaayaanira naye nga ensobi azoogere n'agamba zikome zino zikome era bwe zikoma zino tukole kino nze nsuubira Mwai Museveni n'agamba nti ebbanga lyensigazaayo tuorganizinga okulonda buli asobola yeesimbewo ku lw'okwagala kwe bannange nze nzize ebbali naye ngenda kufuba okulaba nga okulonda kuno kubeera kw'amazima n'obwenkanya nanze kubeera abakyali president era okulonda ogenda mu maaso nga president waali naye nga ku ballot paper taliiko oba kibiina kye kya NRM ng'akikubira kampeyini n'ekirala nga n'amagye gawa NUP bukuumi gawa DP bukuumi gawa ne yabamuli yati bukuumi naye nga tebakola onno ku interest yaabwe ekiwulira kakati ekyo kitubulamu Mwami Museveni n'akikolera eggwanga n'agonaizinga okulonda okw'amazima n'obwenkanya n'aleka abantu be n'ebitongole ne bikola emirimu gyabyo mu bukugu bwabwe so okwagala kw'omuntu munnaye Mwami Museveni ffenna tumusonyiwa era abeerawo emyaka Katonda gy'amuwadde ne bwafa ne tumuziika ng'omuzira w'ensi eno okwetonda kubadde kiriya okwetonda kuli solid kutegeerekeka oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala interest ki eyinza okubeera ku kwetonda kwa President Museveni kuno weekuti mbadde nkugamba nti tuzze tulabanga buli saa bagamba NRM for Buganda Museveni for Buganda kiki ekiri emabega ng'ate yeetondera Buganda ne Uganda Museveni abaana akola ekintu asooka n'agezesa
olumu asindika bano bannabyabufuzi bye ne batandika basoka ne bakyogerako olumu n'akyegana n'okyegaana asooka kigezesa alabe kyekiri bagamba ky'abantu okitegeera kati ekyo ayinza okuba alina enteekateeka ekikola mu maaso eyo asose kusuula yalabe reaction ki vibe ku njagala ogenda nga bakyusa tamu limit ne age limit yayinanga ebisajja ebyo bisikauti bijjanga ebirogota nnaku zi media naganze bisibimanyi na bimanya ne besiba ebisanja nagasibitegeera byomugamba nze bisa no nenga bagenda kikola ki kati ayinza okuba ayina ekirowoozo naye wabanga ayina ekirowoozo alabanga nnyo pulogulaamu zange kale n'alonda omwo n'ez'abalala n'agattagatta ekitegeeza neyinza okuba nga onogamba nti jabu esooka bwe neetonda kyekibaawo reaction egenda kubeera abantu bansonyiwa tebansonyiwa abantu bajja musonyiwa kati president naye bajja musonyiwa nga ntaddeko akakwakkulizo ka bino wammanga ebyo nga n'ensobi ozoogedde ye n'okuddiza ensi amagye gaayo ate abagamba nti engeri gye tuyingira mu kalulu wano ayinza okuba yeetonze kufuna bululu nakyo kubanga abantu abasinga obungi tebategeera kyekimu bwebanga nze waliwo nayinza gyowulira olumu ajja kuba na mukungu w'emmengo olumu abo bakulu b'ebika abo beyagulira amataka beyasindika e Namibia nga bagamba gwalabyeko mwana kalira wakiri era yeetonze oyinza okuwulira nga batandise bisosowa zaawe n'akalulu ne kagenda mu maaso kubanga kiri nti NUP yawangula almost ebitundu 99 mu Buganda kati akalulu ako kabayisa bubi tusobola okubanga okwetonda kuno kwakuzza mitima egyo okwetonda gwe n'ogamba mwali Museveni yeetonze ndabanga kikaluba okuva saidi naye okujjako mwoyo mutukuvu mpozi mwoyo mutukuvu nakirabye naye kino kyabadde kukiiniriza engeri gy'ogambye kizibu okwetonda kati yafubye nnyo kakati Zanero wasanzeeko omuntu n'agamba gye baliko muzeeyi Zanero kakati ekyo mu Luganda kye bayita nti bakutumya ag'olukiinirizo mbolo gwe muzeeyi w'abenvi muzeeyi kisinzira how important you are to that person how important you are naye omusajja azze wa myaka 6 yenna ajjudde envi agamba muzeeyi nkubuuzaako aba just alina kyayagala kujjako era toyinza kusanga muntu akaddiye Katonda n'amuyamba nga yeekoledde nakuyita muzeeyi nosanga gundi Mutasaka Fero nga muzeeyi Zanero nkubuuzaako ayinza okugamba mulenzi mutabani n'oba oli w'amaanyi ng'oli hamu mutabani sooka ojje tunyonyolikane naye kasita owulya nga tandise okutuma ag'olukiinirizo mbolo gwe muzeeyi w'abenvi ono aba alina kyagala okutwalako awo emyaka egiba si gyegyo emyaka giba si gyegyo ng'oli akusinga emyaka wakuyitira muzeeyi muzeeyi jangu olina emyaka 6 wakiri oli akuwa ekitiibwa mu kalibayo n'agamba sebo n'agamba sebo badde nsobola kwogerako kiri omwami oyo aganze gundi nzigweze naye yenzo wasitula ndi tube omusajja gumidde ekiwulira kale kizibu nnyo era nga muzeeyi obadde ogamba otataata naye kasita batandika okutuma ag'olukiiniriza awo otandika okumanya kati mwami Museveni yabadde ali mu kukiina okwetonda si kwe kuno naye apology entuufu agimanyi kyovula we yamaze okwetonda abasoko kikuba baba bagundi Balamu yagambye taneetondako nammwe yasomye busomi biwandiiko ne tugamba ate oli minisita yandibadde awagira ekyamukamaawo anti Balamu tayinza kukkiriza mwami Museveni kwetonda yafunamu nnyo mu buteetonda bwe abantu abafuna mu dictatorship ya mwami Museveni Balamu y'omu ku bo beneficiaries abafuna mu butate mu bwannakyemalira bwa mwami Museveni Balamu ate yali ku mwanjo kyava yagambye era neetondako tayinza nakikkiriza tayinza nakyagala
kuba kimanya ebintu webidda mu nomo ayinza n'obutaba minisita kikyo kyogera kyandibwa ekituufu nawulirako eyo mu bye baba boogera ebyo kale kambiyita ebibuuzi bya booda timuze yakowadda n'ebyokutubeerako naye waliwo abamugamba totuleka kisoboka okubeera otulekawa era be baba basinga obukambwe asobodde bali ffe otuleka mu katego gwe bajja kusonyiwa naye ate ffe yebbalamu omukubo kyekifaananyi ekinene shobola balabu wajagamba talinetondako yakola nsobi kitalina nsobi gye yali akoze ku nsi akusiigira Mwai Museveni kyasobola opiikingawo balowooze nti Mwai Museveni mutuukirivu nnyo mu maaso g'ababbalamu kubanga ababbalamu kye bafuuse ku nsi kuno tebaali kifuuse mu gavumenti olumu entuufu ekola ebintu nga bitambulira ku mitendera mu kuteekateeka abakulembeze abalungi abajja so si on interest oba on order of someone ntono yawagira nnyo mutabani wange kamoyo kuba minister anti naye ate yetonze ategese family ye ba agent be bonna yatusabye tubasonye ba agent bo bakkiriza ba agent yali bagamba tedi be basinga obutakkiriza kubanga bakimanyi bwabitereza tewabanguzi ati bo kibamanyiro koleramu gaggawaliramu bwabitereza n'ebifo balina abamu babifiirwa nalabye naja atinga agamba wanaye president yetonzeko byaba Bobi Wine bino ebipya yetonze byadda like ngokwetonda kwaye bagamba kulina we kukoma batandiko bitwistinga kati olwo bekuba be basinga obutakifunamu nga yetonze era senga bannansi bamusonyiwa batandika okukola ebintu byonna nga bigendera mitendera bo banaabasonyiwa ekiyinzo bakosa bano ba era bwe banaabasonyiwa bajja bagamba kifo kino kisaanidde lwetunulya minisita w'abaana n'abavubuka walina okubeera talina kuba wa myaka 5 akade mukulu gw'emyaka gya 5 dda wali fuleeta omuntu agwanidde mu kifo kino ng'ate alina n'obulumi bwe buti so si kubeera mu kifo kati gwe bbanga lye yamazeemu olabye kikyakoze ekyongera ku baana n'abavubuka walabye eki ate ofundako nenakiwala kingi nakiwala ye yali alina byakola balamu nalabako yaza Purity Nicola ku ssomero nawulira ate Purity Nicola agamba okujjako muteeka muzi kamera taddangako wadde ku kirasi gwe Purity Nicola emirimu gyogimanyi kati gyako waba yamuzzamu egyo nga lessomo lyamuteekamu yeebale nnyo ngambye kyeyali akoze kyenalaba bw'aba yamuzzamu egyo emirimu gye sigikiririzaamu omusana kukuyisa bubi ekitegeeza okulaba nga ate abantu abali ku saidi ya gavumenti nga bawakanya okwetonda kwa president kivudde ku kubeera nti webidda mu mazima nga takoze ensobi bo tebajja kulya abamu tebajja kudda abamu tebajja kudda kubaka tebajja kubuuza bagasumba abo owa okola ani agenda yogera gavumenti buli wamu nti yesaanidde abamu tebajja kudda omusanga ne muguni ng'alina konvoyi mukulembedde namusanga mujjamu ennaku ez'okujinja loodi sibo ng'alina konvoyi ziriddiko ezimukulembedde nenga mu musajja nga w'amaanyi ekiwulira kati abo bonna ababuzaabuza ba gavumenti abaki abatwala sente mu kivandiro tebayinza kukkiriza omusajja ne waba ayagala kwetonda byaddala bamugamba muzeeyi aba president's advisors kina takataka tebayinza mukkiriza kwetonda be basinga kifiirwamu bw'abeerawo bakifunamu nnyo so they prefer ebintu osigalanga webiri of course nga teriyo byagamba neetonze entereeze kuba kitegeeza okutereeza kitegeeza abo okudda mu kyalo nakutandika kuwere nemba na misango kuba basonyiwa president ndowooza ne famire ye tusobola omusonyiwa ne famire ye naye tusobola n'okusonyiwa abamuwagira abagenda olwaligimu wabula netubazza mu nnomo ne badda mu nnomo setting mu nnomo setting kubanga wali baddewo omuntu nga mugezi nga bo basemujunganda nga bolaba mpuuga oba bakatuntu nga bagezi bulungi baali badde bagezi baali badde naye baddira obugezi bwabwe ne babufulamu engeri y'obugwagwa okubuguyaza abantu naye nga bakibatya kimuli jimu kati ne batakozesa magezi gaabwe abantu ge babalabamu okugasa abantu
wabula ne bakozesa amagezi gaabwe okubuzaabuza abantu ne babeera bagezigezi si babeera bagezigezi naye omuganda omuganda se wasobola okugamba omusajja mugezigezi nolowooza akugambye oli mugezi kumbe oli muyayayawo omukalabakalaba yakifuusa kakati omuntu gaga nti gundi oyo mugezigezi taba mugezi aba muyayayayo era gobaga nti gundi alina olugezigezi tegaba magezi tewajja kwetondera tegaba magezi gundi alina olugezigezi akasajja kalina olugezigezi ako tegaba magezi kyokola kiba kikyamu mu bantu naye ng'ate gwe wofula ategeera ennyo yagaalugezigezi tegaba magezi naye gaba gaagala okwefaananyirizaako amagezi kakati abantu abo bagendereranga anyway katweyongereyo Beef Organic Dr. Ssenjobe gyali ajanjabisa ddagala lyaffe lya butonde ng'akozesa emmere era yagamba emmere ddagala agenda ku Beef Organic awe Mengo Kabaka Njagala Road ja kusangawo Dr. Ssenjobe yakuleetedde family planning eri organic eri nacho nga ogyeko gana makerenda na biki ajina yagireese eri nacho Dr. Ssenjobe oyo ojja gendayo obenga osobola okubeera nga ddala mutuufu omanye ebisingawo nkugamba mu bintu nga bino genda ddala olaba omusawo omunnyonnyole nange njayitawo okuyagana okuwa package yange genda akulabeko wali munfu otegeere yo nnyonnyo nyinza okuleetera ebintu nga si bya busawo wona agenda ku office ngamba ne tugenda kale Mpuuga yatongoza ekibiina finally kankateekenako finally leero cameraman akoze obubadi bannaye finally omanyi nti nafaananyeko kubuzaabuza omanyi nti afaananyeko bakameramani b'omukyala bali abagwanga daivu kuba omusajja akula najjayo campus olwaleero obukodyo bwonna bwoleese bw'obundisa organize sikutegedde muganda wange Gerard naye kasita abatulaba Mpuuga yagguddewo ekibiina yatandise ekibiina ki Democratic Front kyavudde mu Democratic Alliance kyewuunyisa ku kibiina kino kibiina kimu kirimu ebibiina ebirala bibiri mulimu PDP eya Bwanika ne SDP eya Mabiki naye ate era be bali ne mu Democratic Front tuba tuli awo ng'omukulu ye yaleeta etteeka nti buli kibiina kijoyininge iPod Mpuuga abalaka ki mubadde nnyo mumugamba aveeyo ayatule ebbanga lyeryo endala DF kati kitegeeza muno mulimu D standinga ku kimu ne mbeerako ne NF kisobola okubeera DFA Democratic Front Alliance ate wekibeera ADF ekyo bakigaana kisoosa D oba uli oyagala okigatta kiri DFA ate wekibeera ADF byonna tebiri omwo andi kati D esooka wabeerawo ekisooka ku linnya namba emu esoosa N tosobola kugamba nti ate namba emu tusooke tubale nti A yesembe eno ne F yesembe eno tugambe Democratic Front Alliance takikyusa tukireke kakati just mbadde nnonya nnyukuta lwaki bazeegombye nnyo okukozesa ennyukuta ezibadde zirabika nga ziriko biziro lwaki bazeegombye nnyo ng'ebintu byonna babijja mu nnyukuta ziri anti kakati yo DP ojjukira DP bolo ayagala nnyo D ne kala oziraba era za D kakati abantu ababuzaabuza Buganda ne Uganda eyawamu basimba nnyo ku kibiina ekyayitibwanga DP era omwo mwava abantu abaali batendekeddwa olumu obulungi okufuuka bannabyabufuzi naye ng'abantu abo tetwabalaba mitima twesiga mitwe gyabwe emitima gyali gyogera birala Mwami Mpuuga yakoze ekibiina kibayita Democratic Front mu kusooka yakola ekisinde ekyayitibwanga Democratic Alliance kakati kino ekibiina walabye ng'akitongoza kirimu ebintu bibiri yabadde atongoza secondary school oba kibiina kya byabufuzi okubya nnyo mukulu
kuba yabadde n'obwana bu Bunsen burners S1 obwesitwawo yagenze ku bugigi omuto ogutanayonooneka lwa byabufuzi n'aleeta abaana abo n'abambaza obutisaati ng'olaba bennyini baleese tebamanyi na kigenda mu maaso omanyi tulina kye tuyita facial explanation oba body language bw'oba bitunuulidde awo osobola obbiraba mu baana abo olamanyi omuntu atamanyi kigenda mu maaso tunuulira body language sajja abadde atongoza secondary school okiwulira political kakati oyinza okwebuuza yadde atongola kibiina kya byabufuzi oba yabadde atongoza ssomero lya secondary era be baana be yafunye abayingidde ate awalala mwami Mpuuga yabadde alonchinga abakulembeze yabadde alonchinga kibiina ky'abapensiona atya lwaki okyo kugamba wote walabye abantu ababadde wali mu maaso be ya paradinze bakadde b'ekkanisa pensioners kiki be bantu abakadde abatuuse n'ofuna akasiimo yatongoza ekibiina ky'abanna byabufuzi abadde babuzaabuza abantu mwe bagenda okufunira akasiimo kati bali bakadde bali ababadde eri mu maaso abakikulira babadde nga ba political pensioners abamaze ebbanga nga babuzaabuza abantu kale kino ekibiina kye bakoze mugenda ofunira akasiimo kaabwe mbagenda oteeka kuleeta bano abavubuka embula kalevu bali abakadde babayigirize tunagenda okuyitayo emyaka 2 oba 1 nga bano bakoze nga kubanga yaleese abaana ba myaka 12 13 omukulu nnyo adi wa 15 fananyi nange nkalabi gezaako okuwoleza ow'ekitiibwa omukulu nnyo adi wa 15 abatanatuuka na kulonda kati bw'oba otunuulidde bali ababadde wali eri nga be malaya by'ebyobufuzi political prostitutes waliwo mu lulimi olaba kita harrots harrot omuntu malaya asusse ng'oyogeranga ate abadde musanyufu ku mukulu lwaki kwanuuka n'agamba kati mbaviiridde mumadde muŋŋamba kankutemere okuva emabega mu 2011 abasajja ono yali mu DP era yagendera mu kisinde ekyayitibwanga Ssuubi era ne bakyankalanya Democratic Party ate mu kibiina mwe bava basiga ekifaananyi okulaga nti babavuddeyo be batuufu abasigaddeyo be bakyamu ekyo bakikola ne DP musajja wattu Mao n'alaba nga asigaddeyo kata yena byatereeza n'akwata kibiina kimu n'ayingira ekyo movement walabye ngombe ya Mao nagirabye nalabye bamukuta akatambi ng'agenza okusisinkana ate salamu wa ebiragiro otya DP weeneeronda era yagiina mu nsawo ye era aba DP tebalironda tebafulifana nga Mao akyaliwo kakati n'ayingira nayo mu movement afune bwa minister aliyo musajja wattu alindinaku nawalifa ndia oba alinda lwalifuuka president tekitajja bagamba is a good aye yenyini yagamba mu bigambo bye teri muntu mukulembeze mulungi kusinga mu Museveni era abantu bonna balowooza ku bukulembeze babute naye yabuteeraawo kakati oyo omu tumumaze mwami Museveni mwami Mpuuga mu 2011 n'agenda mu Ssuubi ne bakyankalanya DP nandi awo era baali bakyali mu DP naye nga beetaddemu ka branch bwe bakyankalanya DP ne bakolawo n'oluntu olwayitibwanga DP Buroko waawe bakolera bifo gisi mu 2016 bakyankalanyiza DP mu 2011 bakyankalanyiza mu 2016 oyo yennyini omukulu oyo yennyini ne basimba emabega wa Mama Mbabazi ne bagenda mu NRM go forward kakati ogamba otya mbu NRM go forward mwagenda kuvuganya owa National Resistance Movement kafaananyi ako nakalabyewo bakabaddewa nga bagamba bano we baleetayo omuntu omu ataali mabega wa Honorable Mbabazi bajja kuba bakoze ekibiina ky'ebyobufuzi naye bonna bagenda mu NRM go forward ne baparadinga wali
ne beetereza abakulu abo era abali abensa ng'atandise bavuga left right kwe kubuukamu nga Namboze n'agamba sisobola kuwagira Mbabazi nemuwanga Kivumbi ne bagaffe tugenzera Besigye tetugenda kuwagira Mbabazi tekisoboka na kusoboka abantu abo bwe batunyonyolanga mu Luganda olutusike ku CBS buli wamu ne babuna era nga bagamba bino kakati omanyi ono asobola okujjako bulungi Mayi Museveni kubanga gwoyita naye omanyi gwoyita naye ate bagamba nti gwali obye naye bayinza okugerawo engero zotawuliranga naye kale n'olw'ensonga eyo ono amumanyi nde n'ensula era yasobola yekko okutugirako Mayi Museveni gwe ng'olaba w'obiteeka mu sensiyo n'obiteeka magezi g'ag'obuntu olaba kisoboka nga Mayi Museveni nyino ng'omukolo guwedde yagamba nti okumanya Mbabazi mukwano gwange ne mukulonda ayinza okuba yalonda nze nga teyeeronda nga yeesimbyewo era Mayi Museveni n'amala n'addayo bulungi nnyo ne baba ye statement gye yawa nga muwala wa Mbabazi afumbirwa mutabani wa president wa South Africa n'agamba oli best way n'agamba okumanya ono Mbabazi mukwano gwange ne muwe kwesemba ayinza okuba teyeeronda ayinza okuba yalonda nze naye bampuuga baatuliko nnyo nga batukakasa nti awo we bali bo nga abateeketeeke baakubye eriiso omanyi abo abasajja bulijjo balina gaadi ebagaadi nga ya Buganda olubayingira bweppanga bafuutuka bayingira mu Buganda era nalabye nga bakamala okuwanikayo gundi Katikkiro n'akola akagundi ke yataddeyo yakawanuddeyo tewakalabyeko mulowooza w'ekitiibwa Mpuuga ekibiina kyakoze kyatongoze ekipya abalaka ki mu maaso naffe ne tumwanukula n'akajjayo nimugamba abalaka ki ndowooza n'amugamba onjukisa kubanga yabadde interested nnyo mu kibiina kya Mpuuga kitegeezanga naye yennyini baakiteesezzaako interest enene eyo yavuddewa okubanikayo omutimbaganawo gwolaba lifali basimbanga zi red card kubabeera bubi kubagamba nga buli kona lyakuba agamba omuteme gwe naye bakuba endobo nga bagamba nti omuteme osise kubanga oyinza okwewuunya omuntu obutayogera ku mayanja n'atayogera ku bana abavuma kabaka okweyonoona wadde kuba kunamidde Obuganda nga n'amannya bagamenye n'era kabaka ne bayiteekamu n'erirye wakola speech n'ayogera ku ggaali temuleeta amagaali gammwe wano tulina security emala ffe gavumenti yagituwadde nga bwe yagiwaddi era nga weegiwa baani ontegedde yeriifa ly'okulaba akasonga akatono akubye endobo n'akutuka okugulu tamulabye naye asise oba tako mubadde mutomera mupiira mwekonyemu ku bode gwawadde red card ontegera kye nkugamba olaba nti liifali ayinamu akajoozi yaze ne interest ze waliwo omusajja mu Premier League bambi kati liifali yakaddiwa yali tafuwa omupiira gwa Everton ng'ajawagira nga muwagizi wa Everton era nga ye yasaba FA tebamuwanga omupiira gwa Everton gufuuwa era ye yali talamula mupiira gwa Everton gwonna nga tagulamula kulwokuba ye muwagizi waani wa Everton naye kyabulabe nnyo okulekawo liifali nga takonfesinze naye ng'ate buli kyakola kinyigiriza ttiimu emu ekyo kyabulabe ate tusuubira omuntu okubeera nnutyo kaakati mu 2016 bwe bajja ne go forward yaabwe era ne banyonyola abantu mu Luganda oluyitirivu CBS nga ze zibajjuza ze zibakyaza wano ze zibakyaza wali okutulaga nti byali bituufu nnyo fe abamu twawakanira ddala era nze ne ŋŋamba ku Besigye oba banzitirako bakole ki banzitireko ofiira ffe ne tugenda ne Besigye waffe ne tumuwagira n'akalulu n'akawangula ne bakabba kubanga Besigye awangudde akalulu emirundi egiweze okiwulira kakati ne tutuuka tuba tulyawo misana tuku twakola dde ekibiina ne bajja nga baba badobonka ne tuba wakadi misana tuku mu kamera
kyali kyakwewuunyisa kyamaanyi nga neeno gye bazze batandise kugamba nti bo basukulumu era nga bagamba nti ne tukolawo ekibiina kyaffe be bawa kaadi nga kyatandika dda abasajja bo beerumiriza bwe bakitandika ne tutandika ekintu naye Sserwajja okoota eriŋŋamba ye okitegeera andi kati awo wenkubuuliza bwe bafubutusemu ekyo ne bagamba ne bakola emikagokago kati kankubuuze Zanero gwe naawe ng'okosezza sense of maturity mu mbeera ebyobufuzi gye birimu mu ggwanga ne mwami Museveni obugubi ne bakibalama abakiwaayo obuwi kye baatuukako nakati n'abakibeezezzaawo kwe bayimirira ekino nga kyanguye nnyo era oli yabadde abuuza ekibuuzo kino nga kyanguye nnyo gwe tola sipiidi nga nnene bwe yajja ne yeetongoza wali abagoba ne ku electoral commission okitegedde abayitako atya nga bagamba kisoboka kitya ensobi yeemu kuba olaba Mpuuga bwe yakoze DF eringa era akola DA ate ndugulayo ekibiina awo ffe twakola people power 7 times akola bwe twakola people power abayaye ba Museveni badduka ne baligestalinga babbalamu abo buli ekintu ekiriko power ne people power of people power power in people in power buli kamu okiwulira buli kamu bakaligestalinga twagenda ogenda nti ganamanjo gona gali gazetted gali reserved temuyinaawo kakati olwaleero mukulu kino nga kyadduse agambye yatandika mu Maachi era balina ekibiina kye baakyusizza ng'era Nuupu we yakyusa kyabadde Democratic kyabadde oba kiri something Green Partisan Party kakati ne bakifuula Democratic Front bajje mu kiri era byabakama n'akikiriza mangu nane ekibiina kyabaddewo naye gwe kyogamba Zanero mu bbanga lyomaze mu ggwanga okuza kutuukawo nga tomanyi nti DA oba ne DF projekiti zaali gimu kubanga ziriko budget ennene nga bakirizisa omusajja ntugenda kunafuya Kyagulanyi ono era kyova olaba bano ba political halt ababaliko batunuulire bano buli omu ayina akabiina ke be bapaledinze Bwanika ayina PDP Mabika ayina SDP babaddeawo nga bazunga kati bano abantu kye basooka okweteekako kati bafuna price tag omukulu yamanya bagulika kubanga yagamba omwavu taba na choice naga mwe mbamanya bali wano mwenna muli baavu era buli omu abakozesa kyayagala era kati bino bibakola kubanga Katonda akuwanga obwavu mu ssente naye naakuwa omutima omugagga naye Katonda waakuwanga ssente ng'oziina naye naakuwa omutima omwavu ate abakoze bubi nnyo kubanga ogenda yaayaana nnyo abantu bakulabe nga taliimu nsa olumu okuyaayaana okwo kusobola n'okukuleetera okufa kutya kusobola okuba n'efuuti y'ettaka emu ng'oyina poloti ana niwanu efuuti y'ettaka emu ne mulwana olina kuba akayinja ku mutwe n'akutta bwe buluvu ogaggawala nga togaggawadde mutima kale bano abasajja bagagga abamu bampuuga naye bagaggawala n'omutima babawulira bampulidde kamenya naye kikoze obulungi kikino ekyo kye mbadde njagala ekikoze mu Mpuuga okkola ekikoze obulungi Mpuuga amaze ebbanga ng'akyankalanya ebibiina by'abantu n'asuula n'ekibiina ky'abajjajjaffe ekyali kigambibwa nti kya DP lwe lwaleero kati ateereddwa ku kigero agenda kakasa nti awewuka andi kati kye nabadde njagala okubuuza nti bano bonna buli we babeera bakaayana nti kino ekibiina kifu kino kifu kati abantu bonna abakaayani bali mu kibiina kimu ekiramu ekyabwe teri naagenda nabbawo amateeka nti ono atulemesezza kakati kategeere nti ebiseera ebisinga obungi oyinza okugamba nti odduka naye nga weetoola mu lujja lwo
oli mukajja osoka kajjuza oli mukajja ka futi 3 wewanira okudduka nkuba round 10 wano netolawo 10 era bagamba nti wowulira nti omusajja yadduse emirundi enango gaena nze nga nziruka 2 olokwa wetolera mukaki molojja 43 kakati atuse mulese erimba Hussein Bolt Katonda atuyambye atuse wetwamwagala wennyini wazze njagala bamwendo bwa president bamwendo singa je nga candidate waabwe katuuka kase tagenda bakeesa akalulu bani abanup okulonda oba tokugereranga wala togamba nga nti abe wange tebanjagala kyalo kyekinjagala kiba kikyamu okwagala omukwano ina soka gugula okuva mu family yo mwami Mpuga ina bamuyiranga akalulu emukungwe nyendo akyakafunawo akyasobola wakyali wasobo mulonda kati mwami Mpuga ye yamaze okumanya nti mbyobufuzi yagudde naye olwokuba bakyalina gwe bawuddisa ne bana baferi ya banne kibava bajja bawuddisa ono bamunyakuleko kibamunyakulako nabo bakimanyi banafu endongoza gye batongoza ewe ssuubi nti waliwo ekigenda maaso oba abantu tebanategeera butegeeza agenda noonya akafaananyi kaabwe olaba oba nabo bennyini batongoza ekintu kye beeraliikiridde nagambe body language omusajja yasasa ekimuli akyeraliikirira kendo balabe bwe batunudde ate biri wala nze mbeera nabyo mugendo balabe batunudde nga beeraliikirivu nekyo mu butuufu naye oyogedde katuufu ekiwulire olaba ow'ekitiibwa akwata ku muntu ku kibegabega bw'ati babadde beeraliikirivu nga kye batongoza nabo bennyini tebakimanyi kuba wojjukiramu we yagamba munnamawulire gwomanyi gwe naye wolabanga omuntu w'ekitiibwa akwata ku munnamawulire ku mugongo kala babadde beeraliikirivu abaguwulidde nga nabo kye batongoza tamanyi oba bizze oba bikoze oba tebikoze yewozaako Gerard kokuttaawo kanyumye oba bikoze oba tebikoze okitegeera kubanga ekintu ekirungi tekinyonyola ontegedde kakati bano n'akabiina akaabwe akaddi bantu bamalaya byabufuzi bantu abazze bazoganya buli ebibiina ate nga buli we balaga baleka ebibiina ebyo bitataaganye era ekibiina kye baleka nga kiri solid ate nekyo bagezaako kiyuza kyabanguyira ekya NUP ate NUP teyakolanga bammawu fe twabeyambulira bukyali sipiidi era naye nga batongoza ekibiina yagamba bazze ebbanga nga bakibala neŋŋamba netugamba ennyanya eno envundo kevunze zino 5 ezigirinaanye tuleme kugireka ate evunze kisero kiramba Bobi Wine abakulinda paka kati ne bamala okweyawula n'alyoka agamba bakola kino ne kino ensi teyandikiriza era yalibuziza nga bwe yaliwo nga tobyogera ontegedde kakati mwami sajja amaze bavaako nebyoka mugamba so supidi yali ekola ye n'akabinja ke njaga tukirize tugaane mwami Zanero mwami Mpuuga n'akabinja ke n'abamukiririzaamu bagenze kufuna retirement package yaabwe kubanga gwe mwendo gwe basembeyo buzaabuza ensi naye obuwagizi bw'abantu bwabalema tebakyabuyina naye just bayina obuwagizi bwa regime nakugamba ekintu ekyo mu program zange ezamagano ngawe nkulaba nga bakoze ekibiina nga kiyiseewo kubako bukubi stamp nti bano bakozi ba M7 kuba takyakiriza kibiina kiyitawo kati nga kimuvuganya ate PFF bakitongoza ndowooza banaatera ne bagitongoza neyitawo era nabo tuddamu babuusabuusa mwami Museveni takyakiriza ebimala gayitawo bityo era PFF byagigaana PFF erayika bagitongoza bagigaana katulinde tulabe kubanga mu all in all nyinza okukkiriza nti mwami Museveni alina abantu babuzaabuza bangi kabe nga bali mu PFF naye besijja ayinza okuba yali avuganya Museveni byaddala nsobola okikkiriza n'akafaananyi kano kalabi laba okweraliikirira okuli awo
Naawe. Eno simayiro. Tunulira. Gwe manya abantu nga basobeddwa. Olina ateka imagine Mukaku, Bwanika, Mabike being new members of a new party headed by Mpuga. You joke too much. Kadi kitegeeza Mabike aze mu kibiina ate alina ekiki. Bwanika alina ekiki. Ono yendo za musajja atuyita bana. Bonna be political failure. Kati netukomea akatambi. Ng'omukulu atongoza SDP. Era nga tunyonyola byegenda okukola. Netukomewo n'akalala nga Bwanika atunyonyola PDP. Kakati netukomewo akalala nga Mwami Mpuga atunyonyola NRM go forward. Bwegende ugasa nnyo. Ne programu ziyakola. Eregeza izo okubanga mutuufu mukoye yono Mukaku. Aliwa. Mukaku. Atoyo mbuchamu simulabanga. Nandi yeta ina chibi. Oyo buchamu bwaliko bunatera na mugolola. Oyo buchamu ate simulabanga bwaliko. Mukaku. Ha. Tomunyongera. Abasajja boye baguulidde. Banyole bakuba entanga n'ogiwulira. Kati oyo. Neno lonchi yagubawuliza. Ekyo kitaddeko banda basomero. Abali waggulu bonna beeraliikirivu balinga abafiiriddwa. Ebintu bino mutongoza mu nyite mubitegeera. Yasuubizaayo ekinene ekijja. Kino kyabadde just press conference. Tewali kinene. Teri kijja. Teri kinene. Ekinene. Mugambe teri kinene. Omukolo gwali kupima Mpuga obuzito bwe. Gwali gwa Thanksgiving. Masaka wali. Kasitaba amala okulya emmere ne baga nti ffe twazze na kulya. Tetwazze mu bintu byammwe. N'abala ne bagizira abaali n'abayala. Kagale tujja kulinnyayo. Ne beyayita ab'ebitiibwa bonna ne bagamba tewagende kakatuweereze babaka. Omukolo gwamulaga nti awewuse. N'amala n'abongeramu omulala ogwa DA. Ne gubaki. Bwe yasimbula agenda bassa mikolo. N'abalala abongera omulala ku Democratic Front. Olunaku wennyini wabisimbudde. Tebivaawo era ndaba bano abakubi bakerere beno batunulira n'ogala banno bano. Naye nga n'amazima bagamanyi nabo. Okay, kale nga tumaliriza. Omukulu Andrew Mwe. Ennaku zino we babeera bamuyise ku talk show. Ne babeera wamubakanya akyuka bulungi namugamba onneewulira tuleekaanemu. Okoze bulungi. Lwaki akikola atyo? Naye ndowooza programu ezo zonna zibeera ku NBS. Eno yabadde ndowooza ku UBC. Yabadde ku UBC? Eno yabadde ku UBC. Eri yali ku NBS. Naye era zonna za gavumenti. Kakati ngenda kukubuulirayo ekintu kimu. Abantu abaorganizinga programu ezo batya bamwenda. Ekintu ekiyitibwa professionalism n'omuntu ayina that capacity senior journalist okujja ku programu ng'ate oze ku lw'eggwanga okunyonnyola ku lw'ekibiina ekiri mu buyinza munnange omusajja oyo n'otandika okuleekaana obuleekaanyi era nze Andrew Mwenda ayina omukyala ng'olina omusajja ayomba bw'atyo ewaka oli ku bunkenke anti ye akulaba ng'omuwakanya n'agamba onneewulira tebereza wayombedde bw'ati mu bantu ng'alina ku TV yazze ku pulogulaamu kale watuuka ku baafuga basasulira emmere ba school fees tayomba n'asiita n'ebigere gamba ayomba n'asamba ayomba n'asiita n'ebigere Andrew Mwenda yayisibwako kekiwandiiko nga UN ekiyisiza ku ripoti gye yakola ku ADF ne bagamba yono asponsoring abayeekera yabinnyonnyola n'agamba ye bamutuukiranga munnamawulire aggusa amaloboozi gaabwe bali European Union ng'efulumya ekiwandiiko kyayo Andrew Mwenda teyakootingibwa ng'omu ku bayeekera era ndowooza kyava yannyonnyola yakootingibwa ng'omu ku bayeekera okunyonnyola kwaye tekumatiza kuba bali balina n'obukakafu nti ffe yatutuukirira era n'atusembereza ne bano n'abaleeta ne mu wooteeri e Uganda bakutuyanga munnamawulire ng'oleeta n'abayeekera okusinkana abantu abalina obbawo obuyambi bayeekera ensi
Handi ekyagamba obukugu bwe buli mu kubeera ayinza okubassa ambassador. Naye obukugu bwe buli mu kubeera nti alina international relations wakati wa Uganda n'ensi endala. Wadankunyingi kye yabuuza Andrew Mwenda. Waiso yakibuuzako Gashumba. Okiwulira? Atya. Lwakuba eri program yali ya Luganda eno yabadde ya Luzungu. Waiso yakibuuzako Gashumba n'amugamba bwe twogera ku nsonga zino twogera ku nsonga za bibiina na za ggwanga. Ono Namboze abadde munnamawulire abadde mu kibiina gundi abadde gundi member of parliament mu kibiina gundi. Nze mbadde omwogezi wa DP nali omwogezi wa avoka mbadde ko bichi nali omwogezi wa avoka Makerere mu East Africa nkoze bwenti ndi vice mwogezi wa ndi mu myuka mwogezi wa NUP. Ono omushana yali mu CA abadde yali parliament yalachi mukugu akola bwati. Kakati mukuru Gashumba Muzengani nga munnansi omutonolezi w'ensonga ku kino kye twogerako kya ggwanga era nekyo defendinga kibiina okidefendinga ngani kakati ebintu byabadde boogerako okwataganya amawanga okuteesaganya nago naki mwami Andrew Mwenda abikola ngani ate n'avaayo kubanga government yali badde ne operatives abasobola okoperatingira undercover naye nga bakola ebintu ebigase eggwanga oba ebigase ebibiina government zonna mu nsi yonna ziba nabaabo naye toli musangako ku TV nga nnyonnyola era nnyonnyola ono n'aba operating undercover omanyi nti America esobola okuweereza abantu naye nga abantu aba bagenze ku mission eyo naye baba amagye nga tebambadde byambalo bya America nga bali muleya naye ne batekamu nga basemwayi nga ba FBI ezaabwe naye nga bwatuuka eri ne bamukwata bano tebamulabangako bagenda n'omuweereza fayiro zaabwe nga n'omunoonya nti ali mu system tomulaba era nga bamwegana bulungi naye nga gyagenzeko mission ya ggwanga era egasa eggwanga nga n'eggwanga lyonna litunuulidde ye senga ayitaasa mwene embeera eriwo naye bwebanga eganye tebamumanyi bwe agituukiriza gwe kwekomawo n'osanga omusajja jeno ali eri awa biragiro naye nga bye yakolangaga nti oyo ezimu nga ziri mu confidential files classified ezitamala gabikkirwa buli muntu ng'era agibikula aba atuuse ku mutendero ogwo atuuka ogira bakolaga nti ono zino classified kati Mwenda yagamba ebintu ebyo abikola byonna kati ono yamubuuza ebintu ebyo gy'aba ambassador ate emirimu gy'aba ambassador ne mugikola gisaanamu facilitation Andrew Mwenda okubona ku TV ogenda otesa ne bano okubona na European Union okola ki facilitation yagijjawa era aina interest ki okola ebintu ebyo mwadanku nyingi kyabuuza kubanga mu nkola ya diplomacy mu mateeka era ne mu bukugu nga twogera ku bintu bya government naki omuntu yalize ku TV defendinga yali badde na minister oba agwa mu kalibe eyo nti oba mwogezi wa Emmanuel Dombo aze ku lw'ekibiina bitegerekeka oba mukozi wa embassy nga aze kwogera diplomatic statement oyo spokesperson wa embassy era enkola eno nti Andrew Mwenda nawe yali badde akoze omulimu guno mu kyama yali badde briefing ambassador ne bajja ne babyogera nga balinga bo be babikoze kati Andrew Mwenda okutuuka okujja okunnyonnyola ebintu byatalina kunnyonnyola omuntu yenna munnamateeka nga mwadanko nnyingi alina omubuuza wakikoledde mu ttuluba ki kati Andrew Mwenda ate ansa nemulemu okuddamu yatandise sirakayana kulikwadde kuwaawaala akayana awuliriza omuntu kyamugamba naye n'amuddamu kwe bayita okukayana nti badde bakayana naye okuwaawaala kwe kulekaana obuleekaanyi
kuli kwabadde kulekana ne disrespect of IST order otusitane muso yagana kwagula opponent munno okiwulira debate munno yagala mukwagula kuba tekukyali kuwanyisiganya birowoozo nze ndowooza abantu ng'abakugu ng'abo nga batudde ku TV z'eggwanga baali badde batuwa kye tubasuubiramu ne woba oli ayogera kyotakkaanya nakyo n'otawawala buwaawazi kyova olaba ate awo wempeeramu ku balamu yes yo Ssemujju kati ye n'asirika n'amutunuulira bw'ati kubanga ye Ssemujju amanyi ekyokukola amanyi n'okuteesa abantu we bateesa kyovula yagambako prime minister olumu n'amugamba nti operatives ba movement mbeewuunya temumanyi na procedures kino si kiralo kya nti prime minister Bojjo ina kudda eri n'ozuuga n'obuukira ono n'obuukira oli olina okulaga naawe ekitiibwa kyo nga prime minister naffe tusobola kikuteekamu kyo kiyinza okuba nga kituusizza omukulu ono kuba ffenna tukkiriza tuli mawulire naye ono siniya waffe era tumuyigiddeko bingi mu mawulire ye waaki afeeringa ku buntu obutono ng'obwo lwaki aba ali bw'atyo ng'ate tukakasa nti musajja mugezi yandibadde asobola okukola ekisaanidde mu nsi etakola mateeka mu nsi ekola amateeka naye nga gagasa muntu omu oba ekola amateeka nga galina bwe gatakwata abantu abasinga obungi baba balinaana bajjamu mentality eri egamba nti naffe tuli bo era nga bw'owulira gwe bawagira n'agamba nti palamenti yampise mu kakiiko sinza agenda mu kakiiko k'abakomedian mpozi bwe nagenda gyalisamba bisambe mbikwate mbisibe busibe bisana kibooko ekituufu kiri nti omusajja is too close to power kakati omuntu alina mukwano gwafaanana bw'atyo ng'ate ye teeka lyawa era bw'agenda naye ku TV yenjogera jajja genda obatunuulire bonna nga bwe basaakolinga genda kwa Ndulumwenda genda ku Kabanda genda ku Gashumba ani balina obuyinza balina that arrogance olw'okuba balowooza balinaanye power oba sina kindi obuyinza bwabwe bennyini kale bwetyo badde olunaku olwaleero Eye on the Press tujja kuba tubaddira mu maaso awo we out